Ebiongo bitadde ku bbali bannakibiina kya Uganda People's Congress bagala gavumenti etandika okuteesa ne Kano Dr. Kizza Besigye okulaba nga bamalawo obutakkaanya obuliwo. Okusinziira ku ssaabawandiisi wa UPC Edward Segane bakimanyi bulungi nti Besigye ayagala okuteesa singa wabeerawo mu kiseera kino Besigye alina emisango egy'enjawulo kumpi mu buli ddaala lya kkooti gyonna ng'era gimuvunaanibwa gavumenti. Wano Segane wagambira nti bino bisaana bikome Besigye afune eddembe lye. Ebisingawo okugulira ebyo katubifune mu bujjuvu. Omukulu Kizza Besigye naye yakkiriza nti enteeseganya kintu kirungi era n'agamba mwetegefu okugenda mu nteeseganya ne gavumenti singa wabaawo ebikaanyizibwako. Fenna UPC tukiwagira nti okuteesa ekisinga okuba ekirungi ekiyinza okugasa eggwanga lyaffe. Akozi kyentyamu kiri kimu nti omukulu Besigye bw'asaawo nga akakwakulizo oba akakalu aka auditi nga akakiiko by'okukonda kamaze okulangirira kkooti enkulu emaze okusala omusango ne ripooti ezivudde mu bantu abalondola ebyokulonda nga biwedde bwe kufuuka ng'omuziziko kiyinza ate okulemesa enteeseganya naye nga enteeseganya esaana zigende mu maaso. Nze ndowooza omukulu oyo ensonga yandibadde agikkiriza nategifuula nga muziziko enteeseganya aziwe omukisa azibeerewo zisobodde okuleetawo emirembe nekireetawo abantu okuwona okufiira mu ntalo ezitatadde. This is Kingdom TV.